omubonyi omulungi owa muntu w'abantu media nkwaniriza ino mu kaire kano kansubire nti muli bulungi mwikirize mbalamuseeku nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ate abatali basiraamu mukama yeebazibwe. Kaire kano tuli gano n'abakolowo nkyaziiza abanamawulire ababita mu kamyufu akaali kakabaawo. Tulina abanamawulire bangi abeesimbawo aye akamyufu kaagi okuwa nga babagangwire oba nga ebintu bitambwire bukalamu. Twaba n'abanamawulire abatonotono abamu kwabo abasobola okuba nga babitawo mu kamyufu kano. Tulina omunamawulire gwe beeta Omulangira Andrew Wako yabita mu kamyufu okuba fulaga beyala nga najja okukiikirira abataka ba Nawaikoke Town Council ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kaliro. Oyo yabitawo. Twaba ne omwami gwe beeta Cyrus Wekia ne yagema bendera ey'okuba chairman ow'eigoloza ly'e Bulamagi mu disitulikiti ey'Iganga yeena yakabitako akalulu ako. Kati abantu bano tubaleese nga tuli kwenda kuwayamu okunabo batukobere lwaki babitamu bane balo bakubitamu ekyo baida kukinonera bamatiza batya abalonzi ne batuuka okubeesiga kubanga obalingirira emyaka gyabwe gikaali mito ino aye abalonzi ne babeesiga ne babawa obuvunaanizi obw'okubakulembera ebyo natujja kubiringako. Akamyufu kaalimu ino emivuyo bo bagibitamu batya emivuyo egyo egyali mu kamyufu ako ebyo tujja kuba nga twogere ku nsonga eyo. Bweni naye gano wekitiibwa Omulangira wali Mulangira nsaba olamuse kuba bali kubona muntu w'abantu media. Kale nenda okutwala omukisa guno okulamusa ku naddala abali ku muntu w'abantu media nti mwebali gye mutuusaako engalo. Ninze Omulangira Wako Andrew fulaga beera omulonde kubwa district councillor mu Nawaikoke Town Council. Nsangaire n'olwaleero tujja kuwayamuuka ensonga n'Abubakar boogere ono kwongera okuyikaatiriza naddala engeri akamyufu ye katambwire mu bingi ebyakabairemu nga bw'aba temeere betwidde okwongera okukoonaku okwongera okutambula mpolampola. Tulini chairman 3-2B owekitiibwa Wekia Cyrus lamusa ku bali tubona. Nayanziza ino banyabo ne bassebo abagoberera programu eno omuntu w'abantu media mbalamuisaaku ino abalokole musengo yabazibwe abasaidi eyindi assalamu rahmatullahi wabarakatu. Amaina gange ninze Cyrus Wekia nga ndi munamawulire nga ninze yarondeibwa okuva flagibera wa NRM owa Bulamagi sub county mu Iganga district. Era omukisa guli walamusa kubakama ababe Bulamagi magi. Yana guno mukisa okulamusa ku mikwano gyange bakama bange abawagizi bange aba Bulamagi sub county banyabo ne basebo ndi musimu ino temwankoleire bati byangu twabe mu race abantu bana era nga mu race yo ninze nabenga nsinga mu buto mbebaza nti temwankoleire okumpa obululu 2,505 eyandizeeku mukulu Kawule Latifu Nangoye yafuna obululu 988 ayizeeku Muzeeyi Vala Steven yafuna obululu 764 ate Obo Omulangira yafunye obululu 475. Banyabo ne basebo ndi musimu ino tidi kyakubayirizaawo but nsaba nti omutonzi oyo aida kubanga abawo kyemusinga kwenda zena mbasuubiza nti Bulamagi empyaka yatandika kuna ku omwezi nga 14 mwampa obululu mbebaza ino zena mbasuubiza Katonda nga n'omubeezi ndakulwana ino okuba nga ntuukiriza ebyo bendi nga mbasuubiza ebyembeere nga nkolaku okupromotinga Bulamagi ku radio okuba wa Amadi Amayono nga ne Boaz okuyamba ku bamulekwa n'okubasakira ebintu ebyo njabitaka kuina isira kuba mwanesize tijja kubaswaza ndakulwana ino okuba nga Bulamagi eyo njita ku ntiiko okuyizaawo ekitiibwa kya Bulamagi ekyali kyabula emyaka egyegibise omata yakuluka imwe mwakata yawatuufu ndakulwana ino okuba nga mbabeerawo mu bizibu mu masanu n'ebintu ebyendawulo. Omulangira Wako wena sooka webaze ku bakama abo. Kale nenda okutwala omukisa guno okwebaza bakama bange aba Nawaikoke Town Council abanesize bampa obululu bwaibwe bawaayo obuyinza yendi sobola okujja mu council ya district okubakiikirira
ate n'okugema flag mu kalulu akali ku idaka 2026. Nenda okubeebaza abantu ba Nike Town Council ndina emiruka 6, abantu ba Walyabira, abantu ba Enombe Ward na Waikoke Ward, abantu ba Musiwa Ward, Bugwabi Ward n'abantu b'omuluka gw'Emwanga. Kye mwakoze kikulu ino, mwampaire obwesigwa. Ndina okuyikiriza munze n'okwongera okubasuubiza nti byonna ebyetaagisa okuboneka nga bakiikira mu kanso nja kubituukiriza. Omulimo gwange ogw'okujja okubakiikira mu kanso ngwidi bulungi. Ebyo byonna ebyetaagisa okuboneka nga mu kanso nja okubakiikira mbitegeera bukalamu. Ensonga esinga bukulu kwendijja okuta eisira naddala okwongera okukyusa ebintu engeri ebibale bitambula mu Nike Town Council. Ensonga ebyobulamu ejja kuba nsonga nkulu ino ku mwando njaji kulembeza ino mu bukulembeze bwange. Ensonga ey'abaganda bange ne baanina bange okusoma kijja kuba nsonga nkulu ino, n'okulingirira enguudo mu Nike Town Council engeri eddeemereiremu. Omwo tuyidda kujja nga tugayita ku programs za gavumenti nga bwe dinaabadde kutambula. Nze omulimo gwange guyidda kuba gwa kulondoola, kwongera kutuusa eddoboozi lyammwe mu kanso ya disitulikiti ebintu bisobola okutambula obulungi. Nina okuyikiriza ti akalulu kaimwe mwakagemeisa omukulembeze, ti mwawaire mufuzi ayi mukulembeze ayikuidde okubakulemberamu. Tutuukirize ebigendererwa bya Nawaikoke Town Council. Ni Nawaikoke Town Council gye tuwenda. Tweyanziza ino oyo ni kansala omulondo bagwe bagemeisa kada ey'ekibiina ekya NRM. Soko tuwaireko mu dakiika 2 akamyufu ke Nawaikoke Town Council katambwire katya ng'ate yova eri y'abane n'abagwire twabwaine mu Nawaikoke Town Council eyaganibwa mu Bulamoji Northwest omuli minisita Ngobi Fred Kigume bamukubye akalulu we eyakaida mu byobufuzi ne ku myaka gye abataka bakwesize batya okutuuka okuba nga bakuwa akalulu. Neyanziza bwana Bakale ekibuuzo ekyo. Ensonga esookera irala ebyobufuzi byange abantu okutuuka nga baneesize tibyatandikise lwaido oba mu kalulu kano. Ebyobufuzi byange byatandika yebuviireko ennyuma eyo mazze emyaka egiwerako nga ndi mu bantu n'ekisande ekiwere kye tuli kumalaku nali mu kalulu era nga nali ku kaada y'ekibiina eky'FDC nagisabiramu akalulu. Abantu okutuuka okuneesiga babweine okulemera ku kwange, babweine omugaso gwange ng'omwana omuto ali mu kitundu mbairewo nabo mu mbeera yonna. Nawaikoke Town Council bw'ogituukamu olunaku olwaleero ndinako eitafaali ku by'enkulankulana naddala mu Nawaikoke Town Council. Nti oyinza okwogera ng'oli kwogera ku by'emizaano mu bulamu tosobola kunguusa maiso nti ntairemuku esente abaana baba n'ebitone bye bibagiire nga basukulumamuku nga ntaamu adisiti ndina tournaments edibairewo buli mwaka. Bwana Bakali akatono kembalinaku bw'oidukira akaseera ka COVID nagema akatono nayiriza ku bakaire baife ebiseera bya COVID nanoonyamu bamaama ababakaire abazeeyi baife n'aba n'akatono kembayikiza. Bwana Bakali olwaleero mu Nawaikoke Town Council ndinamu abaana abali kusoma baba ni mama nga baliwo ayenga obusobozi obw'okuboneka nga baganda baife abo basoma bwina ebukoma ng'ebindi tibisoboka n'abanga mbagemeraku mu bitabo n'akasente akatonotono basobola okuboneka nga basoma. So bino ebintu byonna abataka bagirenga nga babiringa ku abandi bakuba nti omuntu ono n'asaanira okuboneka nga tumutuma ku disitulikiti kuba olwedde alina itafaali lyataire ku Nawaikoke Town Council bwe tunaaba tumwongereku eibaala erindi naddala mu kwongera okumuzimba mu bukulembeze ayidda kwongera okutukolera bulungi. Olina ekintu kyongeraku nti lwaki nawangwira akalulu ate abandi balemererwa. Akalulu akasooka ka memba paalamenti katuwerera okwega ebitirivu ino twakabonerako ebintu bingi engeri yekatambulamu nti kyatuuse ekiseera nga tulina okwongeramu wanu obukuumi obw'akalulu nga kikulu ino. Nsonga ey'okubiri engeri eyoteekateekamu ku lunaku olw'akalulu oide akalulu tukanoonekeza emyaka mibitirivu ino aye essaawa ede entono ed'olunaku lwetulonderaku ssaawa dindi ino weweteekateeka obulungi ttiimu yo yabaawo bulungi buli kikola baakifuna mu time kyansobozesa okutuuka mu buwanguzi nti emistakes edaali mu kalulu ka minisita naddayegeraku n'atereeza ebyo kyanangwira okuboneka nga akalulu kano kabitamanyi ng'ekikulu eno abantu baneesize olw'okubona nti mbaire nabo bangaire nabo ate ndina kyengayise kyalo kyange.
oyikirizaganya n'abali kwemulugunya wakuba nti akamyufu k'omu kuzigulo n'akamyufu akakasinga kuba kazibu kabairemu emivuyo mingi obuntu bukyusibwa nga bakabutuusa ku talingi center iwe obuzibu obwo wabuwona otya? Bwana Bakali, akalulu kano kituufu kabaire kazibu era kandawulo ku bululu obumyufu bwetubalina mu kibiina ky'NRM. Akalulu kabaire kazibu okukakuuma, akalulu kabaire mu ssente embitirivu ino, akalulu kabaire mu obwibi obw'obululu bwene bw'osobola butabuusa maiso nga bwibi bwa bululu. Ebizibu bino nabibuuka nti nataawa obukuumi bwange nga ndikoba nti akalulu kange bakampaire ku kyalo bwembe nkakuuma enkatuuse mu Tale Center ekaliro twatusookera ku sub county Tale Center then twajja ku district. Nataawa obukuumi bw'amaanyi obwibi bubaire mu kalulu kano akamyufu nga woba tuweesibye ibiri naddala abantu abaire mu bukulembeze betwaidye okuvuganya ng'olina kumalirira ino kuba ibo babaire na buli kikola babaire na buli kimu so iwe ng'olina kuyida ng'omalirire okusobola okumalako. Bwana Bakali neteekateeka bulungi ate abantu bange ttiimu gye nalina ye y'abavubuka bamaama ne babaaba bange boona beeteekateeka ninze bukalamu twatambulira wala okudifendinga oba okukuuma akalulu kaife paka bwetwakatuusiza mu Tale Center okuboneka nga okulangira aye nga jjo emivuyo naddala mu bantu abakulira okulondesa obululu kugyasinziirenga so nga iwe olina abataakumbeera na bukuumi bw'amaani okuboneka ng'otuusa ekyo ky'olinakyo ky'osoboliza okuva ku LCs. Nga tukaali kujja wa chairman to be Mukulu Cyrus. Mu kkubo n'okukwo akalulu kano kabaire mu obuzibu era iwe wasobola okukakuuma bw'ogaba ng'ogeranganya n'ebigambo ebiri kwogerwa nti NRM yakoze bubi okutegeka akalulu nga kakusimba layini kubanga emivuyo gyabitulire mingi ng'omuntu ava ku layini eno yamala kayi yalumuka yajja yeesimbawo ku layini ere kayi bamala okubala yayira einuma kabiri yayira mu layini ekintu ekyo nga imwe abana NRM gyakikola mutya? Ensonga eyo ya layini okuboneka nga balonzi bakyukakyuka naki Bwana Bakali ekisinga bukulu NRM yateeseteesa akalulu bulungi okuva wangulu buti obuzibu obuliwo eno wansi abantu abali kulembera okulonda kuno abandi balina emivuyo gyabwe gye bateekateeka nti ojja okwesanga nga nze ndina LCs edanga 45 aye obukuumi obwakalulu obwali ku sayidi yange n'olwo okukuuma akake aboneke nga akatuusa mu Tale Center nti twasiga mayina okuregisita nga mulina okusoma buli mulonzi ebitundu ebindi tibyakikoze regista baadiviire kuba bonabone bantu bali awo nti musimbe layini tukole ki lundi ab'opposition beetabye mu kulonda okumbi mu bitundu ebindi nti kyatuuse ng'ekiseera sebo oyidinga opposition eri ebitundu ebakubye nga nti tujje tulonde fulaga beero w'NRM omunafu tweyiweko oyo aweza obululu omunafu tujja kuleetadondole ebyo byabaire mu bitundu ebindi aye wange mutawuni kanso nenda okubira nti kino ekyokuvaana olumuke kweresa eyindi tukyakoze olwokuba nti registers abataka badiremeraku nti buli ajja okwetaba mu kulonda tusome register aye ebitundu ebindi emivuyo dende wabwine dasinze kubaawo kuva ku kya register kwera ku kyakoba nti buli ali wano akole ki alonde twabona n'ab'opposition ng'ebitundu ebindi beetabye mu kalulu okuboneka nga babisaawo ebyayi aye ng'ate kayiri bali kosa kibiina ekyaife ab'NRM so ab'NRM ife tulina okwongera okuyonda ekintu kyaife tusobole okuba ekirungi mu maaso. Bwana Cyrus isuuka akalulu akalulu ko tikatambula bulungi olw'ensonga nti ng'ebula ennaku otiisatu tuyina wagwa ku kabenje era akabenje ako keeraliikiriza ino abalonzi bo mikwano gye bannamawulire n'abantu abakwenda bakuba omusaadda waife iwe mu kugwa ku kabenje ako ndowooza kyeyakwida mu bwongo bwe? nayanza Ben ndakwebaza Katonda nti akalulu kange embisa obuzibu bingi nafuna akabenje nalinva mu kalulu nalinva mu ka trading center baketa Bulooza trading center nga ndikuyira SMS nje wakampumule dali saa 2 daawire